Essuula y'e17. Mukama n'agamba Musa nti, gamba abaana ba Isirayiri obaggyeko emiggo buli nnyumba y'abakitaabwe gumu ku bakulu baabwe bonna ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri, emiggo 12. Wandiika erinnya lya buli muntu ku muggo gwe. Era onoowandiika erinnya lya Alooni ku muggo gwa Leevi, kubanga buli mutwe gw'ennyumba z'abakitaabwe omuggo gunaaba gumu. Era onoogiteeka mu weema ey'okusisinkaniramu mu maaso g'obujulirwa, wensisinkanira nammwe. Kale olunaatuuka omuntu gwe nnaalonda omuggo gwe gunaaloka, nange n'amalawo gye ndi okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri kwe babeemulugunyiza. Musa n'agamba abaana ba Isirayiri abakulu baabwe bonna ne bamuwa emiggo buli mukulu gumu ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri, gy'emiggo 12. N'omuggo gwa Alooni gwali mu miggo gyabwe. Musa n'atereka emiggo mu maaso ga Mukama mu weema ey'obujulirwa. Awo olwatuuka enkya Musa n'ayingira mu weema ey'obujulirwa, era laba omuggo gwa Alooni ogw'omu nnyumba ya Leevi nga gumeze ne guloka ne gusansula ne gubala amaloozi amengevu. Musa n'afulumya emiggo gyonna eri abaana ba Isirayiri bonna ng'agijja mu maaso ga Mukama. Ne balaba ne baddira buli muntu omuggo gwe. Mukama n'agamba Musa nti, zzaayo omuggo gwa Alooni mu maaso g'obujulirwa okukuumibwanga okuba akabonero eri abaana b'obujeemu, omalewo okwemulugunya kwabwe ku nze baleme okufa. Musa bwe yakola bw'atyo, nga Mukama bwe yamulagira bwe yakola. Abaana ba Isirayiri ne bagamba Musa nti, laba tuzikirira, tufudde, ffenna tufudde. Buli anaasemberanga ku nnyumba ya Mukama anaafanga, ffenna tulizikirira.